Omuntu wokera ku macha n'ogamba tewaliiwo kirungi kyo wali olabye mu Nubian n'ogamba tewaliiwo kirungi kyo wali olabye mu Bobi Wine nsuubira oyinza okubeerako n'ekikyamu. Yes, omuntu tabeera na birungi 100%, omuntu tasobola kubeera 100% perfect mu bulamu bwe okuva wazaaliddwa paka wagenda okubeera ng'afiira oba ebintu byonna byonna kyaba akozeemu kyonna kyonna. Omuntu ayinza obutaba 100% perfect naye gwe oŋŋamba mbu unookera ku makya n'ogamba tewaliwo kirungi kyo wali olabye oba kintu ky'oyinza kukoppa ku Nubian n'okera ku makya n'ogamba tewaliwo kintu kyo wali olabye oba ky'oyinza okubeera ng'okoppa ku Bobi Wine, awo nze ngamba gwabeerako n'ekikyamu ku mutwe. Amanya eddoboozi bamutemisa SMX representing straight out SMX Media. Twebaza nnyo ba SMX Media Kings and Queens. Mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nga mwasubscribinga wano ku SMX Media. Nawe ate okubeera nga osubscribinga. Nkuwa ensonga emu lwaki obeera olina okubeera nga osubscribinga wano ku SMX Media y'ensonga nti neraffe stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mu nju. Wano ewali story ku YouTube nga tumaze zikonvertinga nga ziwewuka datawo aleme kubeera nga agenda mu nju. Ate nga tuwerukaminga omuntu yenna awulira nti ayagala kubeera nga alanga naffe osobola kuba kwa namba y'essimu ne sobola okubeera nga tunegotiatinga kiki oyagala okubeera ng'olanga as long as kiri legit either services oba products zonna ffe wanene ku SMX Media sobola okubeera nga tuziranga nga we tutera okukikola happy birthday neera nga we nakusuubiza ku stories zonna ze ngenda okukola olunaku olwaleero ngenda teekako mwana muwala ono Serasi bloga munnange happy birthday Serasi olwadde olunaku lwaggulu lwe twagenze nsobola okubeera nga tuenjoyinga birthday ye vibe yabadde y'amaanyi sister we Rachel namwagadde nnyo Rachel neera shout out to Rachel. Neranga Rachel nkutumiddeko nnyo sister wa Serasi Rachel nkutumiddeko nnyo twanyumiddwa buli kimu kyabadde ebyokunywa byabaddewo buli kimu twasobodde okubeera nga tuenjoyinga just ekyatulimitinzeeko bye bintu bya kafyu bineeno naye ate nga social distance yabaddewo n'ennamba teya exceedinze president saga mutuyitire waneeno president mbwa ate bannanga waliwo abakoze party ate ennamba yabadde nene nedda ennamba twakomyeko yo president yalagira ffenna nga twambadde masiki nga social distance weri so banange happy birthday to you Serasi zezimu ku birthday parties entonze sobodde okubeera nga attendinga guneno omwaka abasinga munansonyi olw'okubeera nti yamu invitinga naye ne sitwasobola kubeera nga ntuukiriza okubeera nga mbeera ku birthday zammwe naye olw'ensonga ez'enjawulo nammwe nga muzimanyi so ze nsobodde okubeera nga attendinga ezo nzigendako naye nga happy birthday to you Serasi ne ntumirako ne sister we Rachel okubanga namwagadde nnyo vibe oda gy'ateekawaawo nga yakabi nnyo happy birthday to you, may you live to blow more and more candles. Bobi Wine wamu ne Nubian bambi bategese naddala Nubian nanti omanyi batambula wamu ne Bobi Wine tosobola kubeera ng'oyogera ku Bobi Wine bamunowera byaleero Nubian kubanga ono ye mukono gwa munne omulala. Bobi Wine wali Nubian n'abeerawo omanya mbunirawo group oba company oba family ebere ejjudde olaba Nubian ne Bobi Wine omanyanira family ejjudde kati Nubian yategese okubeera nga having a mufuko fan oba yategese omupiira okuhavinga fan ne bafaani bensuubira yes okwavinga fan ne bafaani okubeera nga banyumirwamu ne bafaani be neera nga yategese omupiira between team Nubian ababadde balina okubeera nga basamba omupiira ne bachallenge bonna ababadde okubanga ne Bobi Wine naye yabadde okubulaba nga asobola okubeera nga supportinga mukwano gwe Nubian neera watu n'ategeka binene abantu bye baagala besides okubeera nti ne oli politician besides okubeera nti ne oli musician besides okubeera munero okola ekintu kyonna ky'okola gwe nawe ne oli ayo nga abantu bakufollowing obanga bakwagala olw'ekyo ekintu ky'okola bineno bye bimu ku bintu byetukusuubiramu okubeera ng'otukolera naye ate ba celebrity ba Uganda waneeno ne ba politician be Uganda waneeno simanyi ngeri ki gye bakwata mu kintu kinene ky'okubeera aba celebrity oba okozesa advantage y'okubeera aba celebrity enticinga abantu baabwe ababa following simanyi lwaki kikyali kizibu nnyo wano kati Nubian okubeera nga ategese okusamba omupiira team Nubian n'ategekawo just that interaction eyo fanje bagenda okubeera nga bafuna kye kikufuula omuntu owenkize ennyo mu bantu bo naye gogamba mune yanze ndi celebrity gundi ne gundi nze ndi wamaanyi ani agala okunkolako interview asimala gafuluma mu nnyumba yatirisi yabayingira nze ndi celebu mbadde njagala funayo kyakunywa asobola fuluma mu motoka agenda gulako eryo dooka wabeereyo omuntu agenda angulire kwegamba nolaba omuntu nga celebrity yes tetuganye oli celebu
YouTube naye kikufuula celebrity be bantu baneena be bakuwanika ne bagamba ono kyatukolera kigwira ne bakuwaana ne bakusudia ne bajja ne bakufollowinga ku page zo oba YouTube channel ne bisigadde no feeling amunira ate gwoli wa kitalo nnyo naye nga kweyo YouTube channel katugereze nga kwene SMX Media gamazima gali nti ekinene nnyo ninako subscriptions 2 ninakubanga Gmail accounts 2 so eze 2 the subscriptions zenina 2 so wojjako abantu bonna abaliko mbeera nsigazaako 2 tesobulinawo ko kyekisobola kubeera nga kinfuula nze nga SMX naye kati emitwalo 10 mwe abantu abasigadde abo bonna be bammwe naye kati gwe celebrity noveeri nze ndi w'amaanyi nnyo nze sisobola kukola kintu ng'ekyo waliwo abantu bangi sobola bagendamu kyokka abantu abangi boogamba botasobola gendamu botasobola genda okubuuzaako be bakufuula kikyoli yensonga lwaki Bobi Wine ali kikyali olw'ensonga ye teyeekuluntaza kwefuula Bobi Wine bonze ndi Bobi Wine sijja genda mu ghetto nze ndi Bobi Wine sisobola kulya kakomando bonze ndi Bobi Wine ani akugambye Bobi Wine kyekimufudde ekyo kyali kubanga ne mu campaign wano twamulaba bulungi Bobi Wine ng'ali akakomando musajja watu Bobi Wine twamulaba ng'asuzeeko ne mu mmotoka n'akeera ku machana n'abamaaso ng'akozesa mirundi emeka gye mubalabye nga batambula ku street olooza mwaba basinga okubeera popular naye obasanga ku street ze New York obasanga ku street za America nga bali mu kubeera nga batambula bali mu kubeera nga bagenda okubeera nga bashoppinga naye kijjukire n'entambula zaabwe okusinza ku system yaabwe emmotoka ayinza ogiparking eri n'otambula ku street eno ogenda okuweta ekoona eri abantu ne bakuŋŋaana batya naye ng'atambudde naye wano eno osanga mu Uganda celebrity yakakubayo obuyimba 2 bukamu awulira sobola ndinya boda nze nzije eyo asobola kujja nga siri mu mmotoka kuddiru ki linnya boda as long as banene abantu bennyini bootya okubeera nga bakulaba be bantu abakuwanika abantu bennyini boweekweeka be bantu b'oyagala ate okugjamu ssente ng'okoze show kati obeera toyagala bo bakulabeko nga toli ku show then weekwekeredda ne ku show lime kubeera ng'olabika munnange obeere wa kitalo nnyo naye twebaza nnyo Nubian olw'ekyo kyewakoze okubeera ng'otegeka omupiira ogwabadde gwakwagalana friendly match naye ng'ogitegese between team Nubian Lee abo feeling amni abakwagala gwe Nubian Lee ng'omuntu ne Bobi Wine then nange kyekintu kye nnina mu biloto oba kyekintu kye njagala okubeera nga ntuukiriza gye bujjenge gye twatandiseewo WhatsApp group tuli mu kubeera nga tukikwasaganya gye bujja mugenda tegeera ensonga ya WhatsApp group eyo gye twatandise olw'ensonga eyo WhatsApp group nze saagala ebeere WhatsApp group zino zakubeera nga olokosaamu yes besides okubeera nga tuwolokosa ne twogera kino ne twogera kiri tuba tugentinga okubeera nga twemanya ffe ng'abantu ne mu kubeera nga twemanya mulamwa gwa WhatsApp group gwaki ekisooka yaffe ya community work ya kubeera nga tugenda kukola charity ey'okubiri tugenda provokinga zonna team ababeeta simanya team B2C nze ndi team Rema nze ndi team Kenzo naawe team Nubian Lee ngenge gwe gyotulazeeko mbu already oli organized tugenda kukola team SMX Media ba SMX Kings and Queens tugende tujje ffe tubasamba omupiira tubakube kwega tugenda getinga twagala tu provoking team zonna ez'enjawulo oba team z'abayimbi abalala oba team z'aba celebrity ab'enjawulo nga tulina engeri tu interactingamu nga twavingamu fun together ebintu bireme kubeera byakoma awo team Rema ffe tuli team Shibaholics ffe tuli team Chibe ebisigadde ebyo naye nga tewaliwo main event tewaliwo kiba identifying nga mwe team Shibaholics mukola kino na kino oba team Rema mwakola kino na kino oba team kyonna kye muli nga tewaliwo kintu kiba identifying nange saga kubeera awo ngambe munyanna ba SMX Kings fa baffe tubayita ba SMX Kings and Queens saga tubeera ba SMX Kings and Queens nga tubeera awo ne WhatsApp group banga tulina team naye nga tewaliwo kye bagimanyiko kyekola ate tujagenda provoking ya Nubian tubasambe mu kompiira oba sekyo tugende mu mpaka z'okulya bwe tunaba tetubasobola mu mpira bwe tunaba tetubasobola mu mpaka z'okulya kale nga tugenda mu mpaka z'okunywa tugambe ffe oba team SMX Kings and Queens twagala tusisinkane ba team Nubian Lee yes twagala tugende mu mpaka z'ebyokunywa ku One Love Beach ebusaabala zidde okunywa yes tuba provoking empolampola so that we can get to interact more na zino team tuziteeke mu vibe sobolo okubeera nga zirina ekintu ekizi identifying nga zo team abanye eddoboozi sigadde nze mu SMX representing straight out SMX Media obeera yagadde story yange gye nkoze kankusaba mbyo subscribing wano ku SMX Media tojja kubeera nga omissinga updates naddala nga zino MSMX I sign out.